abasajja tubagamba nnyo mwegendereze nnyo tubagamba nze sifumirira abasajja kwenda kubanga obwenzi obumu buba butonde naye yenda ng'oteekamu ku magezi bwe bakubiranga essimu eno neevuga bwevuga nga bwetinga mukazi wo bw'ali malayayo nekkubira oba omukazi wo w'ebbali nakkubira togaana ng'ogikwata ke kabonero akalaga nti omukazi akuguddemu nti osabula ebbali kati bw'ogikwata omugamba otya essimu bw'evuganga ekiro ng'akakazi kookwana ebbali kakkubidde oba ng'omusajja akukwana ebbali akkubidde gamba iyo naŋŋamba ki wano mu mpolampola ginyige silent nga tonnagikwata bw'oginyiga silent nkaddamu emu ku ngeri gye basobola okugwamu nti oyenda ye muntu gw'oyendako kukubira essimu kunnyeeza ekiro nga bbaawo waali n'ogaana okukwata essimu mugenda kulwanirawo oganya okukwata yaki essimu gisitule ng'evuga ginyige silent oteeke ekkutu wefuula ayogera ogambe nti senga nazeekaawo ku dduuka lyo kwadiweeyo saakulabye naye twabadde tugenda mu kyalo kumbe tonnagikwata kati awo wennyini kutu sika olugalo ogikwate omusajja ono bw'anaawulira nti oyogera ne sengaawo eddakiika zino ezisooka agenda kukuwa attention akuveeko awo wennyini gikwate omugambe nja kukubirako enkya mukwano mbadde otulo tunnuma jako essimu Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga Official na josinziro kubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangalira ku bitundu by'ensi kubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otugoberera kale nzikizambe nga nkwaniriza nkwanjulira bannaffe aba SMP Tours and Travel era nga bano bagamba nti basobola kubanga ate bakuprocessingira visa ya Bulaya n'eya America okakadde kamu n'ekitundu bw'obanga omaze ebbanga ng'otobanga oli oyagala kuyingirako Canada naye nga bikyaganye bannaffe ba SMP Tours and Travel bajja kubanga ate bakuyamba ate nga bakutegeeza nti mu 2024 eno balina kye bayita summer holiday nga ogenda kuvako e Uganda ogenda olambuleko e Canada okumala ennaku zijja kubeera mmeka zijja kubeera ennaku ndowooza 4 namba bajja kuvanga ennaku z'omwezi 30 paka ngenda 30 August paka ngenda kuz'omwezi 3 September kale bagamba nti gendo berenga weewandiisa essaawa zino ku ofiisi yaabwe wali mu kibuga Kampala ate okusobola kubanga ate omanya ebisingawo naye gwe ayagala visa ye Canada ey'omu America eye UK baji ku processingira ku kakadde kamu n'ekitundu ate byonna nga biba bikoze eki biwedde kale banoonyeeko basobola kubanga ate bakuwa details ya buli kimu kyeweetaaga kale ate nga tuvuddewo Garfield Nursery and Primary School ssomero bagenda masule nga tebawandiisa abaana mu kaseera kano abakoze bulungi nnyo ebibuzo bya P7 byakomyo era abaana abayise bulungi nnyo bebaza abazadde abababeereddewo okusobola okubanga ate abaana bebakola bwe bati kakati nabe bagamba omuzadde ng'oli eyo oyagala mwana wo abeere nga ate nayo ayitanga ba Garfield bwe bayise twalayo omwana bajja kubanga ate bamubangula Almutawa Enterprises Limited batunda ploti ku bukadde 10 bakutunza ploti nga eriko n'ekyapa kale balina estates ze nalabyeko awo gobero nalabyewo estate nyinyo ze nalabyeko awo ze balina ate nga emiwendo mirungi nnyo ne wano mu Kampala balina ne wano ng'olinaanye Kampala balinawo estate so banoonyeeko essaawa zino babeere nga ate bakuwa ploti ate nga ya kyapa kale Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge nabo nkukubiriza okubeera nga ate obanoonyaako ogenda nno basanga kasubi buva ku bitaala boti ng'agenda namuŋona ogenda obbasanga bagamba nti buli kimu kyoyetako okukozesa mu kisenge bakirina kwosula kwolinya byoyambala aba Rosemary Beddings bajja kubanga babikola ki bakufunira kale Nana Herbal Mouthwash ke kano kakola ku mannyo erudda n'oludda waliwo ekigambo Nana ne wansi waliyo ekigambo Nana kati gwe ng'amannyo gakuluma olira sayidi emu
osenya musaayi bw'olya ebinyogoba ebivuguma gasanyalala nana habo mouthwash yajja okubanga ate akuyambako kale munoonyeko kakoza bags zino n'endala tuzirina tugamba kusaba bambi beri nga ate otuwagirako mabali mu diaspora shopping bags zino nnungi nnyo okusobola okubira nga ate okukolera mu shopping yo zikolebwa n'omwami bamuyita Kakoza ali mu kkomera ly'Ekigeeyo era nga agamba ayagala kusigala nga ayitimusa obulamu bwe nga atambuza obulamu busigale nga butambula wadde nga musibe kale bw'owagira Kakoza bags oba owagidde famire ye alina ne foundation gye yatandise ey'okukubiriza gavumenti manyi basiba abasibe naye omusibe bw'asibwa of course ekisibye omuntu guba musango oba mutuufu basimu ki si buli gwe basiba nti aba n'omusango naye ekibonna ekibasibwa balina obbaawo omusanga naye waliwo omuntu gwe tutalowoozaako ye omwana asigadde ewaka nti naye omuzadde waliwo n'abakyala abamu be basiba n'abaana baabwe olw'okuba talina gwamulekera kale ate yo omwana amaliza ye agenza ati si ye omwana ayinza okwengeri gy'abeera ng'akyali muto aba alina eddembe okufuluma amamu abasalakasaadde omulediisinga naye kati ate bano abaana babasibe oba azizza omusango oba tazizza ye omwana asigala talina muki musango naye gavumenti bw'emala okusiba bali tedda kugamba nti abaana b'omusibe beyaleka basomye okulya no cyane badde sikulu naye basomye basigadde mu mbeera ki oba ntegeera kubanga ate yasigaza eddembe lyenga omuki ng'omwana kati kasi yatandikira ku baana be then n'okutambuzaawo eyanensi eri abaana babasiba baki abalala nti abo abaana singa tebasoma ne bagenda kufuuka basibe gye bujja mu maaso kuba ebimu ku bisinga okusibya abantu buzzi bwa misango nakuliraana bazzi ba misango oyinza okuba toli muzzi wa misango naye ng'olinaana abazzi baki n'olutwe ng'oli awo ne woba ekintu si gwakikoze era basonga mu ggwe kwaniriza ogamba otya kojja ndi bulungi era nga bw'ondaba muli mutya bannaffe abali eyo ku Saima Official omukutu namba emu k'osanga abani kojja kwokka ne twogerera ensonga zonna negguka twagala okubaza abasalamu mu vidiyo bwaffe ne mubutambuzanga bwe mwagala naye bw'otambuza nga okreditinze I think ndowooza kikola amakulu nobotajja mu bulango waffe kubanga kati tojja mu bulango tokola ki squeezeback eyo eba ekuluma nga si wakoze content omuntu ayise mukyayise aleese kojja naye nava ku byateekamu obudde ate ofunye ekintu alina otakreditinga gwowulira ku squeezeback ekuluma nnyo nanaye ku nsi kuno kibanga muntu ayagala kumuka musajja omusajja n'akoma alina owulira nga omusajja yagadde nnyo mukazi wo aye n'ozimba omutima ozimba otya omutima ku musajja ng'alina mukazi tozimbanga mutima kyovula abantu abamu Saimo abantu abamu kati bagezi waliwo kimanyi nti waliwo abantu abeeyagalidde emyaka 10 naye nga beekyapa mu byaka mukwano ng'omusajja ali mu maka ge sigambye nti kirungi ng'omusajja ali mu maka ge n'omukazi ali mu maka ge nga bwe beesanga mu kkubo babayita tontabaalanga sikutabaalanga beegwako begudde ne bwekusanga n'omwami wo nga mutambula sibamanyi tomanyi nga batambulidde awo tozimba mutima lwa buzibu lwa birwadde bino ebyajja ne bwekisaba ekyo naye ate waliwo n'obukebera buno obwa emergency nakulaba obwogerako wali emabega tomanyi kintu kisse mirimu nga mukwano kati ng'obeera wano n'olowooza mukazi wange ali luddawa n'omukubira essimu ogenda owulira waali wawaawaala naye oba nga tolina muba mweyagala naye nga temwebubira n'okola ebibyo byonna tewali kintu kisse mirimu gy'abantu nga mukwano naye era tugamba abantu nti buli lw'oyingirira kigambo relationship ebiseera ebisinga kati ngiffe nga aboogezi obukugu olina okumanya nti oyingidde ekintu ekigenda okufuula omusiru buli bw'oyingira relationship oba bufumbo oba courtship oba buli lw'oyingira relationship n'otandika okwagalana n'omuntu manya nti osazeewo ofuuka omusiru ofuuse candidate w'abasiru oli musiru era nange ndi musiru buli muntu gw'olaba ali mu bufumbo ng'alina mukyala we oba ng'alina omwami we musiru otherwise omu ku mmwe bw'atasalawo okuba musiru temusobola kubeera bagezi babiri ne muyimirizaawo obufumbo obufumbo kugumiikirizeganya n'ogamba nti kale wadde ekintu sinze nkikoze kanzikirize neetonda olw'ekyo kye sikoze kye bagamba nti kanfuuke omusiru kyovula abantu abasinga abagezi ba Bill Gates bakabaka b'e Dubai baani obufumbo bubalemye lwa nsonga bonna bagezi
bonna bagagga na bagagga tewali yeguya munne tewali asazeewo okusiruwala obufumbo nga omuntu omu tasingako kweguya ku munne tebusobola kuwangaala so obufumbo butambulira mu kweguya kati nze naakabeerawo mu ssiru emyaka 6 simanyi gwe wakabeera mu ssiru mpangaalidde mu bussiru Bila nagenda weze emyaka 5 mu gwokusatu nawe otutte mu gwomusatu nawe otutte akabanga akabeerako tomanyi myaka gya mwana wo gwakusatu gwakuna fuluzidde lyo nagendako fuluzidde gwakuna nga lumu gwakutaano nagendako fuluzidde manya omulimu ogw'abakozi gwakwakutaano Labor Day kati ono wa April nagendako ni taata wange okunkuula erinnyo ew'omusawo akuula amanyo taata wange Haji atalina abaana bangi naye omusawo n'amugamba omwana yaani taata nankubuli bakubuuza towulira werabira Haji banga bakubuuza erinnya ne towulira ne bwe kituuka ku by'emyaka naye nga ojjukira obagala bojjukira events kati nze njukira bwe baamuzaalira nayinayo show club bonita ku 1st May kakati baamuzaala weeks 2 nga bigoze bitya kati awo nembalamu n'ogattagatta naye nga lwaki tuba na deeti ya mwana wo kati maama waagimanyi ate ggwe oli omwana si wa nnyina wuwo bwano bangaaga ngenda n'abaana bange abaana be ate babaziika wuwe kale nze mu busiru mpangaliddemu egyetaano ejaddiraani katugattamuko naawe omwaka yakaawo ogw'olubuto ne dating awo nyange era ndi mukaaga buli muntu tubayozaayoza buli muntu ali mu bufumbo kubanga olaba obufumbo buno oba relationship omukazi kwe kuyombyayo emmene omugamba kale oli mutuufu kwe kubeeraawo omusajjawo nayogera nti kale I'm sorry naye ng'omanyi nti ki nove wakanga omukazi yakunyizizza n'ogamba kakati nina okuddayo nga mbyerabidde kambireke so ekyo kye tugamba nti obufumbo ebiseera bisinga obw'abagezi ababiri tebuwangaala obw'abagagga ababiri tebuwangaala omu ku mmwe alina okubeera submissive eri munne bujja kutambula ku nsonga z'omukwanuliza tuwozeyoze Justin Nammeere bagattibwa mu butongole n'omwami we yakyusizza n'eddiini n'akyusa n'erinnya ye Janaati Jahani Janaati ye Janaati tumuyozaayoza bane tubagaliza bufumbo bulungi abatokomosi b'omugambo b'okukyalo musirikeeko kubanga abantu boogedde ebigambo bingi ne boogera tisimanyanga mukazi yawasizza ne boogera tisimanyanga akasinga emyaka 2 ne boogera ebyo byonna bye mwogera omukwano kasita gubaawo ye gwe munyoma amusinga emyaka 2 kye yamukoze kyo mwakirabye okitegeera mwakalaba mikolo emeka ng'omukazi ali lubuto ali lubuto nga mpuli mbijjeko ggwe bazze ku musajja bamunyooma omusajja twakafuna mikolo emeka ng'omukazi ali lubuto bawa Justin Nammeere mukulu alina emyaka 4 lwakuba nkulamba linda abantu mulekeraawo temunyoma musajja kyakoze Nammeere kimala kazo tusitasode na kuzina bulungi ku mukolo gwe ate Nammeere kiwala kito myaka 22 awo 23 stories abayagiko nedda abaana b'abagagga obala mibiri giba migimu emibiri giba migimu naye nga Nammeere kito wano juzi biri emeka wano kibadde kyala yampadde bwino nti enjawulo yabadde ku mukolo guli bannanyini mukolo beekubyeko enjawulo ne basukka ate gutya kojja lwaki tonnyonnyola ebintu n'obimalayo okusinga okubireka mu kkubo mwana yaŋŋambye enjawulo yabadde ku mukolo guli terabikangako otyo kakati olunaku olwaleero tulina ekkojja of course kuba tugenda mu nsonga zaffe za kisenge kwongera kubeera nga ate tubawa ebyokukola kwongera kubeera nga tubawa enjawulo kakati n'abaddusa nammwe tubabuuzaako emboozi tuba tukyanyumya tutandiikiriza n'odduka gye tuwemulira ensi eno bannaye gwe ng'olyawe oyagala yakisiru byokka byoyagala wanoddusaawo n'osika bannange mugumiikirizeeko emboozi ebejja kutuuka n'omusanga nga naye yeevuma Museveni yakugamba oyagala ebyekisiru naye nga bwe tutandika emboozi eno tugamba nga tonnaba kubuuza bannange bw'oba oli nga waliwo abaana sooka bajjeeko mwajja kubuuza ekigambo oba omusange ng'ali mu bannakiyimba nga tujja mukinnyonnyola bw'oba nga wooli essimu ogiwuliriza mu lukale ng'eri mu lawudi essimu teekamu earphones tugenda kwogera bigambo by'abantu bakulu wadde nga tugenda kubyogeza buvunaanyizibwa mu ngeri eyaki
ey'okubikkako naye nga tugenda kwogera bye tusuubira nti gwe bikwatako era ogenda kubifunamu. Batera okwogera n'abakazi naye kati kantutere nnyo ku bakazi ku basajja kubanga abasajja nga twogera ku bakazi abasajja batera okukola obwenzi batera okubuuza ekibuuzo gwe emmere emu tekutama batera okubuuza ekibuuzo kiri mu layini emu eyo emmere emu tekutama gwe tekutama nga justifyinga ki nti alina okugendako justifyinga bwenzi bwe naye ekibuuzo kyange ekisooka abakazi balimu enjawulo ey'amaanyi ennyo era balimu enjawulo kyekibaawula abakazi balimu enjawulo Saimu naye mu kubeera n'enjawulo nze ndowooza nti waliwo omukazi ng'ate ye enfumba ye buli lunaku akyusakyusaamu ng'asobola yo okubeera 6 in 1 ng'asobola okubeeramu emmere ey'enjawulo ate nga ye ali omu tuli ffenna waliwo abakyala ye ng'ali self contained ng'alimu ekinaabiro kya munda alimu shawa ya munda alimu wardrobe biki ng'ogu ng'ali self contained kaddemu ako waliwo abakyala b'osanga ng'ali bw'eba nnyumba nga ya self contained ng'erimu ekinaabiro kya munda toyi ya munda wardrobe ya munda effumbiro lya munda buli kimu kiri omwo teweetaaga kufuluma bweru abo be bakyala be tugamba nti emmere emu tesobola kukutama ng'omukyala gw'oyina alimu ebika by'emmere eby'enjawulo. Waliwo omukyala Saimo olwaliro ng'ojja kumusisinkana ate ng'empoma y'emmere y'endala oddemu omusisinkane ate nga kirala bulala oddemu omusisinkane nga buli lunaku akkulirayo ekyenjawulo kikola atugamba abakyala oba toyagala bbaawo ayende kyusakyusa mu nfumba kyusakyusa mu ngeri gy'opakeginga tuli ffenna kubanga obubonero kwolabira omusajja atawoomerwa mmere gy'omuwa tusiba tubwogerako tubumanyi obubonero kwolabira omusajja atawoomerwa nga muli mu kikolwa bweraga bwokka muyinza okubeera mu kikolwa eky'omukwano nga buli kimu kitambula bulungi omusajja n'akubuuza omaze omala ddi tugenze eddakiika 15 2 3 4 omusajja bw'akubuuzanga ekibuuzo ekyo manya tawoomerwa. Ekyokubiri waliwo abasajja abakwata essimu ye neevuga nga kino abadde akyagala nnyo naye ng'alaba tebikyalimu makulu n'agikwata. Ne wabaawo abasajja abalala ku dining abasigaddeko oba ava ku biba bimutamye era abatawoomerwa kyengamba mukwata essimu asigala ku dining kwabadde agikwatira muli ate munnange akantu ako kankubuulire kongera abantu obwagazi. Omukazi yenna bwe bamukubiranga essimu nga muli mu kikolwa kya mukwano n'agikwata ng'omusajja amaanyi gakweyongera ne bw'oba obadde omwendako ng'ayogera na bbaawe wano owuliranga oyongera kutwala kyongeramu ku ngeri y'obwagazi kale kuba kiteekawo ekikolwa ekyenjawulo naye kyengezaako okugamba nti omusajja bw'akwatiranga essimu mu kikolwa omusajja bw'atuukanga ekiseera n'akubuuza nti bebi omaze omusajja bw'atuukanga ekiseera abadde alina amaanyi amangi n'agenda ng'akola ki nga gaggwamu nga gasala omusajja bw'akusirisanga ng'obadde olina ngabi bagamba n'okwasama so ebikolwa ebyo osobola okubiraba ate naffe abasajja era waliwo ebikolwa kwosobola okulabira omukazi nti tanyumirwa. Omukazi ayinza okutandika nga mutandise mubisi n'atuuka ekiseera wakati mu lugendo n'akola ki n'akala. Omukazi asobola okutuuka ekiseera nga mu butuufu n'agamba nkooye nkooye ng'awulira bintu bitambula. Waliwo abasajja Saimo waliwo abasajja abatamala eddakiika saawa emu n'eddakiika 15 omukazi n'atuuka ekiseera ng'alumizibwa baba benda nnyo. Era abakazi nsiiba mbagamba emu ku ngeri gy'osobola okutegeera omusajja omwenzi za mirundi ng'esatu. Engeri esooka amazzi g'omwami oyo bw'abanga abadde asamudde ebyeru geetegereza obungi bwago. Omusajja eyayenze spam counts ziba ntono kyovula abasajja abenzi bagezi bw'aba anaatera okusammula ng'amanyi nti mwezi maama w'abaana ayinza okumutegeera amukyusa eno n'amukuba omugongo n'ateeka eno ku mugongo omukazi aleme kwetegereza obwo nawo bukodyo. Naye nga omukazi atawoomerwa atuuka ekiseera n'akala nga yatandise mubisi n'atuuka ekiseera n'akubuuza nti bebi omaze ng'alaba bimutamye n'atuuka ekiseera
mu butuufu nga yabadde alina ebirungo bikoze eki byonna bibuze. So bw'omala okutunuulira obwo obubonero bwonna ku sayidi zombi tandika okukyusa mu ki tandika okukyusa mu nfumba. Jayo sitayiro zonna tubadde tuzijja tuzisomesaako tubisomeseza tubiddinganye tubikooye zomba babula na munana 68. Amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo. Tokotogera mwana mwangu yeeka afuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi. Garfield Schools Mpererwe, every child, every chance, every day. Waliwo kabuzi waliwo missionary eyo no yesinga okukozesebwa mu Uganda. Uganda Kabula munana babula na munana zomba babula munana yeliwa owanuke mukazi awanuke eno waggulu nagwetungako ng'effumu babula na munana zomba era style eyo twagikoppa nnyo mu bizinga b'e Caribbean yawo Cuba Haiti wonna obasanga ku mirabba mirabba okitegeera sayimo kankubuulire nze nsiiba ngamba abantu bannanga omukazi awo matakyayika abantu bali awo naye balemeddwa okwerabira ba X lwakuba nze siina X era ngamba abantu nti yutani ezombi zirwaza zissa bw'osanga X mukubeko limu ng'omuwumbo ku kkubo tomuddira bw'osanga X manya nti okuddira X ogenda kubonaabona ng'omusajja omulema w'okugulu anyodde omwenge n'atamiira ng'ate n'ekkubo lyatambuliramu lyakaseerezi. U-turns can be very dangerous era tugamba nnyo abantu gy'ovudde toddayo weeyongeze mwewalire ddala X ng'abasaabaze bwe beewala owa booda omumpi ku biseera eby'enkuba era n'asimba ate okugulu agivugira mu kyenda bamulinnya lwa butaagaane bw'otunulira X mulabe mw'obulabe ng'obulabe obw'omuntu ow'ettulu omuvuzi wa bodaboda w'eriisa erimu akawuka bwe kagwa muli neddamu X mwewalenga kubeera mukwano gwa musiraamu nga olina kumwewalira ddala. U-turns can be very dangerous era ngamba abantu bw'osanga abantu ababiri abaali baagalanyeko naye nga baasigala mbu let's stay as friends ku bintu bibiri either tebabeerangako mu mukwano oba bakyeyagala osobola lwo omuntu gokkiriza nti weyagalako tweta ne bw'obeera mwazaalayo ku mwana nga mwana yabagatta era mulina okubaako we mukoma. Simon waliwo abantu abakyawa omuntu n'akwagala n'omulumya n'akwagala ng'omanyi oyo waali talina waalaga naye n'atuuka tayimu n'akola ki n'atuuka tayimu n'akola ki n'akukyawa n'akita. Abantu muyiga okunyiigako abantu muyiga okukyawako ogambe nti oyo namumala namunaaba naye buli lw'obeeraawo nolowooza engeri gye yali akutwalamu. kubatera okugamba kojja ekisenge mwe tutereka omukwano ekisenge kyekimu mwe tutereka obukyayi bwabo betukoze eki betubadde twagala singa ekisenge ekyo kiddamu ne kifuna omukwano omupya kiba tekirina bwa mukwano muki mukadde kubanga kuba tekukyalina kifo okukola ki okubeera era olinagamba nti omuntu akyalina obusungu ku X we either nga mu kisenge omukwano gwafuna omupya si mungi kimala kukola ki kusuffocatinga mukwano guli omukadde ogw'obusungu. Kati ekisinga okukyaya abantu ekisinga okutukyayisa ba X lwakuba zinagenze sikyayiwanko siina X naye ekisinga okukyayisa abantu ba X kwe kwagala okungi
abantu kwe baba balinako ne baba disappointing wamwagala nnyo bw'okwana omuntu sayimo ne mwekwana muba mukoze endagaano etali mpandiike olina ebisuubizo by'okola okitegeera you promise some people promise too much too soon omuntu n'omuleetera mu butuufu okusubmitinga waliwo abantu g'osanga ng'ebyalavu yali yabivaako yali yeetamwa n'ogezaako mukwanira wiiki n'agaana ey'okubiri n'agaana ey'okusatu n'agaana paka lwagamba nti bambi alabika alimu ki kyovula abagenda batta osanga omuntu agambe nali mbivuddeko ggowa ntinkuula okitegeera so ffe tugamba abantu nti bannange ekisinga okukyayisa ba x n'abantu okulaba okuboogerera obubi lwansonga nti baba baali bafuuseeko ekitundu ku bulamu bwabwe ne baba disappointinga era tewali muntu asobola kusigala nga wa mukwano na x we okujjako okumulengerera eri bw'abanga temwayawukana mu bubi n'omuwubira kajjambo n'akoma eyo ate okwekubira kasimu nti mbadde nkunoonya ate omubuuzaako ki kulaba oba oli bulungi ebyo byonna mugenda kukemebwa okulima ebijja genjangu tulime ku bijja waliwo abantu mbu xx naye nga buli lwebesinkana beecapamu kati oyo abeera x namunagaani nga buli lwebesinkana bakola ki beecapamu nga x yamuwoomera wadde yagenda naye nga yafuna omuntu omupya bwoba ofunye omuntu omupya beera noono omupya tosobola kusimba eno kigere ate ng'okisimbye n'eno ebiseera ebisinga sayimo ngamba nnyo abantu x ono gw'oddira wanjawulo nnyo kwoli omukazi gwe wali omanyi kubanga wakati mu kubeera ng'ebbanga eryo mubadde temuli mwenna waliwo bingi ebikyuse mu bulamu bwe ayinza n'okuba nga yatandika okunywa enjaga nga tomanyi ayinza n'okuba nga yatandika obwamalaaya waliwo abantu sayimo asobola okubeera mu bulamu bwo nga gwe ensonga lwaki wabuvunaanyizibwa era nga n'abafamire ye balina omukisa okubeera nti omuntu oyo omulina ng'omuntu oyo gwamukontrolinga olinga muzadde gy'ali nga bw'omuta agenda kufuuka naawe ekyotategeera ogenda musanga nga yeerusizza yemyusiza alinga akakolwa ate alina ttatu atandise okuzeekuba sigambye nti buli yeekuba ttatu aba muyaayi naye atandise okwekuba ttatu afuuse omusege kaakati ngamba nnyo abantu omuntu buli lwakunobako sayima omukazi wo naakunobako eka bw'oba okyamwagala tomuganya kumalayo wiiki munoneyo mangu nnyo kubanga gyakoma okubeera ebweru ebyo bibaawo waliwo abakyala nga yakanoba emirundi 12 waliwo omukazi gwotukanga olina omulaga ku levo naye nobya n'otamukubira simu paka bwakoma otaddamu kunoba anti kati bwakomawo ebiseera ebisinga bwagenda ebbali ebweru eyo waneewuwo obadde omukonteininga agenda kuloza ku bbali asangeyo akasajja akakusinga okufumita akomewo naye ngaomutima agulesibwa agenda fiirwa bwadda bulijjo ndi mbufumbo nafiirwa bwadda agendeko ebbali eyo bamutwaleko mu biduula gy'otamutwala agenda kudda fayini akomewo kubanga ebiseera ebisinga si kyangu kumala gavira muntu gwe muwangadde naye ng'ono akomyewo wanjawulo kwono gwe wali omanyi n'akomewo n'emize gy'ataalina naye bw'anoba n'oyanguwa n'omukomyawo oba okomezaawo omuntu agenda kukunobako agende omukomyewo nga wayise emyezi 3 kuwenda naye ng'ono gw'okomezaawo wanjawulo nnyo kwoli eyakunobako so bw'oba oyagala omuntu wo mukomyewo ng'obudde tebunnayitawo naye ate okudda ku kibuuzo kiri kye wabuuzizza nti ekifo mu wabeera okwagala ate era wewabeera ntavuyo ya leero njagadde nnyo tuli organized nnyo awabeera obukyayi wewabeera n'okwagala sayimo ebiseera ebisinga ngamba nnyo abantu wejjeemu obukyayi ofune okusonyiwa ofune emirembe mu mutima lwasonga nti ekifo walina okutuukira ate okyalemezaawo naakubonyaabonya kubanga ekyakukyayo oli gwali mukwano kale kino kankigambeko kojja waliwo boosanga omuntu akwagala n'akwerabiza bonna be wali oyagaddeko n'akuleetera okuwulira nga abaakusobya tebaayina musango bo walina omusango okubaagala kubanga baali tebakukola ki tebakugwana nti ono omuntu omupya bw'akwagala ebirungi toyina budde bulowooza ku yakwagala biki bibi andi kaakati ebiseera ebisingira tugamba omanyi buli lw'oyawukana n'omuntu aba ayagala akulabe ng'oli bubi buli lw'obaako omuntu gw'okyawa ayagala nnyo akusange ng'oli bubi kati naawe kola nnyo omulage nti nedda sigenda kubeera bubi era waliwo omuntu gw'ofuna mu bulamu bwo n'akwagala nnyo n'akwerabiza x mbutuufu sayimo osobola okufuna omuntu ng'abaamulina baali bamuzannyisa kati fe waliwo abakazi gw'otunuulira bwoti ng'omulaba alina akasajja kamuzannyisa
tekamanyi kye kayina n'ogamba Mukama Katonda n'amala nnyamba bwenti ne mufuna bwenti oyo ye mukazi alimu qualities ze neetaaga tuli ffenna mpulira ebiseera ebisinga Saimo bw'obeera n'omuntu wano ng'okyamulina ebiseera ebisinga obeera tomanyi value ye naye omuntu oyo amala kuvaako abakazi bwe batunoobako Saimo twegumya agende mbadde namuyamba nange oyinza n'omuyambako mukasukira ebintu ebweru ne wayita olunaku olwo ne weegumya ne wayita olwokubiri ewiiki neewera n'otandika okuzinga emikono egyo nga bw'olowooza ng'olinga azannya ekinigeria otandika okuzinga emikono osooka omukazi wano osooka n'okubakubayaawo olw'enjala n'okyapa naye n'otuuka time n'olowooza mukyalawo ate okyali mugumu lwa nsonga mukyalawo tebamuwasanga naye Saimo tolabanga ekigenda okukumalamu amaanyi ng'okubeerawo ng'omukazi gwe tolowooza yadde okukyala ewaabwe se baafunye essajja atagasigayina sipidi gye galeeta nerisanga mukyalawo wiikeemu nerikyala mwezi gumu neryanjula mu myezi esatu nerimukuba embaga nerimuwa emmotoka mpya ebiseera ebisinga omukazi buli lwafuna omusajja omulala gwe bakyaye obeera olowooza bagenda kwawukanira mu mwezi naye munnanga abantu balina emikisa gyabwe kalijukira mulina omwana omusajja yali musama nogamba oyagala kulaba ku mwana nagamba nti omulabirako ogenda kujja omulabire wano abakazi batuuka ekiseera gweoyinza okulowooza nti okusimba evivi kwe kukweyimirira mukasita nali mukoona bulungi abakazi batuuka ekiseera ne sex n'abatama nga takyalina mugaso gwa sex omuntu atuuka ekiseera ekintu nakikowa olaba kankuwa ekyokulabirako Saimo olaba bano abawala abagamba njagala musajja mugagga Mukama Katonda ayinza omuleeta mu bulamu bwe nafuna omusajja omugagga n'asooka amuwa buli kye yali talabangako buli kimu akiriisa maddu emmotoka ez'ebbeeyi shopping biki naye atuuka ekiseera nga byonna abikoze eki byonna abimanyidde kye yeetaaga gwe mukwano gw'omusajja oyo kye yeetaaga kwe kumubeererawo kye yeetaaga bwe budde kyovola abamaliriza ate basikaali abakuuma ebikomera by'abagagga ate be bakoze eki be bagattawo era nze ngamba nnyo abaana b'abagagga nti oyo asikaali gw'olaba ow'ekigatta ekibi muwe nnyo ekitiibwa ebyo byogera ng'omucungacunga ojja kugwawo ekigo bw'onaazuula nga yekitaawo akuzaalira ddala abo basikaali bankumi mbadde n'omugagga wange emyaka 2 myaka 3 so ebyo tusiba tugamba abantu nti ebiseera ebisinga ebintu bya relationship teri muntu ategeera Saimo naffe bakojja abeefuula abakugu njagala weetegereze basenga abasinga okubuulirira ebintu bya laavu naffe bakojja abasinga abeefuula abategeera ennyo batono abali mu bufumbo ekyo nakyo ensonga baajogerako basenga ne bakojja basinga okubuulira abaana ensonga z'omukwano bezisinga okwokya bwabookya so nsiba ngamba abantu omuntu yekka agenda okweterereza relationship yo n'okutegeera ekiri wakati wammwe mwembi yeggwe gwentandikwa gw'enkomerero oli bw'ajja asinika amannyo ng'agaleeta mu relationship yo mugaye mukwano ngenda mpola bunira tujja kwemalira ensonga zaffe tuli ffenna wali nga tumaliriza ku nsonga y'enjawulo atalina njawulo eyo oba omukyalo okujjamu abo abakyala okufuuka ow'enjawulo eri abo mukuva ku bakyala abalala alina kukola ki sikutegedde bulungi ddamu ekibuuzo wayoge tutwalanze nga tubuuza nti abakyala balimu enjawulo n'ogamba kaakati let's assume nti waliwo atulaba nga tali kwaba ab'enki ab'enjawulo nfuuka nti omukyalo ow'enjawulo eri omwami wo eri abakwagala ekyo kikoleramu sex kyekiri kyobadde obuuza mu kusooka naye nkutwala mu birala okikoleramu sex Saimo nsiiba ngamba abakazi nti ebintu abakazi abalala bye batakolakola gwe koba osimba essira kati obadde okimanyi nti omukazi gwe tugeraageranya ku malayika ffe ng'abasajja ye mukazi atukola ebintu ebyenjawulo abakazi abalala bye batakola mu kikolo eky'omukwano Saimo obadde okimanyi nti bwe mubeera mu kikolo eky'omukwano omukazi n'akuyisaako olulimi mu nkwawa ate kiina engeri gyekikulaga nti takwenyinyala totunula eri kuba gwambuuzizza
kirina engeri gye kikulwa confidence ne kikulaga nti takwenyinyala. Ekyo kikola mu continent ky'okusinga. Wano abantu tuba bayonjo. Okitegeera? Kwono Salama Road ne Busaba Road ko tusula. Ate kati muyinza okwewaako nga temusoze kutekinga shower. Waliwo ebitundu nga tosobola kunaaba n'otukula nfufu yaayo. Otukula ate era tugamba bannange nti enkwawa ze twogerako si ze zirimu akawunga. Enkwawa ze twogerako ze abantu ze balongoosa nga bamaanya ebyenkwawa nga bakozesa evvu. So si buno bumweno. Jukira obumweno buyita kungulu. Sokoleke. Abantu bakyakozesa evvu okwemaanya. Nze lyenkozesa ate lirina buzibu ki? Nkola yaffe yaki? Ali kakati labayo Saimo. Kiringa nga kubeera awo n'osekerera atawaaza. Noga nti omuntu ogenda otya n'akadomola n'otandika okwekwatayo. Kati ate gwe atambula nabyo nga tobyetawaazizza. So kati oli abeera yeerongoosa akozesa akambe ate ffenna ate nze nsiba ngamba abantu ffenna abali wano ne bw'obeera gwe ne bwembeera nze nga nasazeewo ne ŋŋenda mu ttooyi eyo ne bwe mba siina bulumi bwa kugendayo bwe ne kamera y'eddakiika aga era mbaako byenfulumya ffenna tutambula n'empitambi. Kati ky'oyagala okuggusa? Kati kyenjagala okuggusa nti ebiseera ebisinga omuntu akulaga nti takwenyinyala. No, abakazi babikola baabo. Bannammwe babayitako dda gwe byowakanya bino abalala kwe basimbye amaanyi. Omutetta biterutugwira. Omayiga nkujjayo katono ku mulamwa. Twalina omuzeeyi mu kyalo eyo nga twamukoowa lwa lugezigezi. Kale bwe yajja okutukyalira yajja mu sizoni ya miyembe. Yalina empalaata ng'eringa eno eyiyo eringa jjambula ennyanike mu musana. Twamutuuza wansi wa muti gwa muyembe. Empewo bwe yajja omuyembe mu kawompo. Ye muntu gwe tukyasoose okutta era tuwulira ekibi kitulumiza. Nageze kati wano omuti gwe twatuddemu pulidde ettabiri wagguka n'ennekenge. Katuddeyo ku mulamwa Saimo. Omukyala ekigenda okufula mbadde nkyabagamba omuntu genda mu maaso buli lw'okozesa ennyo. Kolayo ekintu ekyenjawulo. Kolayo ekintu ekyenjawulo. Omwami muyiseeko olulimi mu nkwawa. Omwami muyiseeko engalo mu kirevu. Bw'aba talina kirevu ng'amatama galinga bbina lya muto waakiri emikono giyise koleyo enviri gyeziri era feeling afuna gyezimu. Bwe kibanga ekyo kiganye omwami wo kwe gafuna ebintu ebyenjawulo muyiseeko olulimi mu kutu. My goodness nze wansibuka obwagazi. Kubanga buli muntu abeera ne paati ku mubiri gwe paati ye of weakness amusibuka obwagazi. Omukazi bwakuyisaako mu kutu ne bw'owulirayo okukaayirira omusajja ono tomulaga nti okaayiriddwa. Mugaye so sweet. Oyina okubeera ng'olina point era tugamba nnyo n'abasajja. Ebyo bigenda kulaga omusajja ono nti omwagala nnyo. N'ebintu ebirala bingi nnyo byesobola okukola ki mbadde nga nzija mbyogerako ebimu sijja kubiddiŋŋana naye ng'ebiseera ebisinga tubagamba nti bannange relationship ze bwemba ne mukyala wange bannange sirina we mwenyinyala bw'oba n'omwami wo aba munno mufuuke ebisirusiru go home. Ennaku zino abantu tebakyakolera sex ku kitanda. Ebifo abantu bwe tusinga okukolera sex awasooka ku lubalaza ekiro nga baneiba beebase. Kati oli waba azukusa okunywa amazzi n'abalabanga yamanyi budde bwa kiro tewali agenda kutukola ki lwakuba kino kikola nnyo ku mizigo nga tekuli ba boda. Mwakavaayo ng'abamulisaamu nga mubuna emiwabo. Ate gola abantu b'oku mizigo ezo embalaza ze zivuka ebinaabira ekiro. Oli ajjabuzaawo ng'anaaba. So ebiseera ebisinga sekisi w'obuliri yakoma dda. Oleesa omukazi munene kiro 120 omutadde ku buliri bwo omufalisa agenda kuguleetamu ekinnya buli lwe mwebaka eno muyiringita mujja paka wakati. Okitegeera ennaku zino akantu kawoomera nnyo ate bannange nze ompanga ekirala kyonna mu kikolo eky'omukwano ebirala byonna obireka n'ompaka sex mu kinaabiro in the shower nga tufuuse ebisirusiru ffenna twesiize omo twesiize sabbuuni notunuli ne mufuuka ebizeezengere
omala okusiga sabbuuni bwoti maaso nga tonnayiwamu tonneeyira mazzi bw'otaamira wala kisukka webaza You're supposed to have sex in the bathroom. Oteekeddwa okufuna akaboozi mu kinaabiro bw'oba tokafunangako then you're the stupidest couple. Temumanyi biwooma. Kinaabiro kikaaki n'ekyessanja. Ekinaabiro kye twogerako kirina okubaamu ku baziyita tarazo oba tiles. Yonna n'ebyessanja baatugamba nga bakazi baayenderangamu nnyo. Lwakuba nti ekinaabiro kino sex mulina mukola nga mutudde. Oyinza okuseerera n'okuba ebbina wansi. Oyinza okuseerera n'okuba ebbina wansi. So most of the times tugamba abantu ffe nga bakojja gwe tuula bwoti mu kinaabiro omukyala atuula mwevuga kabaka gaali agenda bojja. It is so sweet, it sounds so nice, like obeera bwoti n'oseka wekkabe bali be nayogerako abantu nga bagamba aseka kine ngolowooza ku bintu byemwa temukyebakako bwe muti nga bwe mwebaka mukyebakako bwe muti ng'omutwe gutunudde eno ku kisenge bwe kibanga kye kino mukyebakemu bwe muti tekikaaba yadde sound nze bwe nkitetenkanya kati kuno okugula okulala kulinnye ku kisenge ofunawo osinziirira. In fact ngamba nnyo abasajja bw'oba oyagala okutuuka omukyalo ono awali obusomyo okugulu kuno okumu olina okufunawo okusinziirira w'olinnya kati katugambe ng'eno n'olinnya bw'oti olina support support guno omutwe guno omukono omulala ne gukwata omutwe ogwani ogw'omukyala n'otwala embi obusibutemu ate butemu butya kati no munnange kankubuulire waliwo ntera okusomesa abantu abajja ewange obba wa lectures zino okubayigiriza obukodyo bw'omukwano ntera okubasomesa ku kye bayita rough sex mpi nga akugasilap mimmo waliwo abantu nga yewa mifumbi nga kasita omutandika bwoti agenda kukwata amatu agenda kukola bwati mpi ku mabina waliwo abakazi munenga be batwesabira slap me si mwana wa nnyoko tonsasira slap me nga joko mumukuba obwagazi buno gye bukola ki omukwano kali kankubuulire waliwo ka rough sex kano kabeera kadakiika 5 ke kaboozi akakyasinza okuba akampi mu raundi za sex zonna naye tukasomesa kabeera rough kulwana kigwo nawe mwekwata naye nga waya mweri nemwekwata nemwevulungula nemwekuba empi nawe n'omukuba nemwezinga omukazi n'omuteeka mikono muki nga mutuga kati omanya ddi nti twotere ku mutta no like okikola mu ngeri ey'obukugu omanyi waliwo okikola kati nga boolaba abakyala waliwo abakyala abamu nga bakutuga be bayita aboolwazi abakyala aboolwazi abo babeera batondebwa nga mu butonde bwabwe baki bafunda kati nga okusobola okuggulira ateekeddwa kukola ki ku mwanga amutuga naye bw'okikola kikozese bukuku course kyonna kyemukola mu kikolo eky'omukwano kiteekeddwa okubeera nga tekirumya munno tosobola kutta muntu tetusobola na kusala nkoko we are talking about something rough ekintu ekyenjawulo mugende nti kati leero tugenda kukatwala nga kali rough ate no sayimo waliwo n'abantu nga yetaagala ebyo bintu bya mpola kubanga waliwo rough sex waliwo slow sex waliwo gradual sex ezo zonna ki round za njawulo naye ng'ebiseera ebisinga turecommendinga nnyo abantu obuuze munno ekimukolera oli ayinza okubeera nga yayagala ka slow oli ayinza okubeera nga yayagala kali rough oli ayinza okubeera nga yayagala ki kayiringito oli nga ye wa medium wa gradual sex kati oteekeddwa okubeera ng'obuuza munno naye era tugamba abantu ekimu ku bintu ebisinza okulemesa abaagalana kwe kubya ebyekango bye tulaba ku mibiri gy'abannaffe nga batweyambulidde naddala omulundi ogusooka era ngamba nnyo abantu naddala abaami n'abakyala nti nga tonnaba kugenda na muntu mu kikolwa kya mukwano waliwo by'oteekeddwa okuteeka mu bwongo nti singa mbiraba siina kutya omukazi agenda kukweyambulira ng'alina obu ak'omwami n'ak'omusajja bulemu nga bonaaba n'okugula okulema nga bonaaba n'eki gye bali abe mukyala era oba omulaba nga mukyala naye bambi ng'embeera ze bwe zityo bwe zikola ki bwe zityo bwe ziri omusajja agenda kweyambulira gwe omukyala ng'abadde ne boodi nnene azinisa ebbeere
naye ng'akantu bwe kati ekyo nakyo kyekango kisuubire era ngamba nnyo abakyala nti abukalabanga katono ate koba otandikira okuwaana. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julaina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore. It's not so big, but it's nice. This is what I want exactly. Asobola okufuna confidence. Yes. Asobola okubeera nga afuna okwekkiririzaamu. Omukyala asobola okweyambulira ng'obadde omanyi tazaalangako amaaso n'ogakuba ku lukindo. Awo n'atandika okutetenkanya bannongoosaaniya baakola biki naye nga baamusalamu omwana n'afa. Kituufu nga talinayo mwana. Asobola okweyambulira ng'abadde n'akaleega nga kakaluba ng'ekikuta ky'akatanga. Naye n'ajjamu ebbeere ne likola ki? Ebyo byonna byekango. So kyengezaako okugamba nti tewali muntu ali perfect. Sometimes bw'obanga omuntu obadde omusiimye bw'akweyambulira n'olaba ekintu nga si kya bulijjo ekyo tokitunulako kijjeeko ebirowoozo ofokasinge ku ebyo ebigenda okukola ki kubanga buli omu abaki buli omu abeera n'omukisa gwe buli omu abeera nekyasinga ku munne kati ate abakyala abo balaba ladies and gentlemen ba 2 in 1 nga mukyala butonde bwe naye nga alina ebitundu by'ekyama 2 ate babeera n'omukisa gw'essente munnange babeeramu n'omukisa gw'essente mukwano gwange wali Masasi omumanyi tamulina naye yamusangako yakuba ssente enkeera ne bamukuza ne bamuwa n'obwa piddi ewaffe ku mulimu omusajja ku yaba abonga wali just tekiba kinene mbumbobo kiba just kantu kusagala nnyo okudescribinga kukakkanya mukyala naye ngezaako okulaga nti ebiseera ebisinga buli muntu abaako nekyasinga ku munne bw'osanga omukyalo oyo nga bwe bulemu bwe kubanga omuntu asobola okubaako obulemu bw'omusanga nga gwe omusajja bw'osanga omukyala ng'alina ebitundu 2 eky'omwami n'ekyomukyala mulemereko nnyo baba n'emikisa gy'essente ate baba n'ebirungo mu mukwano nali nkirabyeko oli ng'akiweerako obujulizi okitegeera so mulekeraawo okudesipizinga abantu olw'ebyo muba mubalabyeko wabula omuntu mwagale kubanga abeera amanyi naawe bw'ona akitunulira bw'oti mbukogenda otandikira okukola ki omukyawa n'okumujeregerera bw'ate mulage nti ekyo tokifaako kigenda kumuwa confidence ey'amaanyi so our relationship wetambulira awo ebintu ebisinga bigenda kutereera nga bwe nabagamba ffe tetugenda kubaayo mu buliri kuba traininga ntikola bwoti tulina bayambira wano ate era nga tubabulirako ebitono ebintu ebisinga mmwe mugenda okukola ki mwe mugenda okubyekolera naye maama baleese omuyembe ebirowoozo byonna bizze ku muyembe ndowooza interview ekomewa obadde toli bulungi nkola ku byakojja era ngamba nakuweereza omukazi wamulabye namulabye naye maama ono wamujja nze siba ngamba abasajja kankubulire Saimo bw'oba teweesobola weesonyiwa abakazi ababiri ng'okimanyi teweesobola waliwo abasajja abeesobola nga Bahaji Kamoga bakazi 4 obasanga bali wamu bakola n'emirimu naye bw'oba teweesobola weesonyiwe abakazi ababiri leeta amateeka agafuga obwenzi gatambulireko yendenga bw'oyagala naye leka kutongoza kuwasa mukazi wakubiri nga tomusobola gwe nodda kubba wa munno musajja wo kimanya alina omukazi omulala omukazi bw'ajje bw'abeerewo yeeyagala bw'agenda ewoli bigaana
Anti ekiri kye nayogerako nakyogerako ne mbagamba nti ebiseera ebisinga abakyala baloga abasajja nga tebayingidde mu ssabo ne mbibabulira engeri gye babiyitamu. Waliwo abasajja abamu ng'abakazi babasiba nga bw'agenda ebbali takyajingirako ddala n'eddagala weeriri. Bolirina weeriri newange gyeriri toddamu yadde akatono bwe kati okkuba saluti ate eriwonya siririna. Era omukazi mugamba waliwo n'abalala ng'omukazi agenda kukola byakoze omusajja amwagala ennyo naye erikendeeza ku bwagazi teririiwo. Waliwo ate abakazi abajja n'akugamba kojja wampadde amagezi ag'okulaba ng'omusajja bw'agenda ebbali tayimuka nabikoze naye omusajja ate ankyaya agamba osanga nina bye namukoze oyinza okusumulula teririiyo. Naye ng'abantu batuuka okukola ebintu ebyo sayimo naye nze ndowooza nti si kirungi. Naye ate era ebiseera ebisinga ekikozesa ebintu abakyala ebintu ebyo ffe basajja mukwano si mukwano nnyo naye abasajja abamu bagenda bava ku mateeka agafuga obwenzi ne gabagamba toleete etteeka erisooka toleetera mukazi ku suspecting adde okuteebereza nti oyenda. Etteeka eryokubiri toganza totongoza nti nawasizza. Etteeka eryokusatu tolwala siriimu. N'etteeka erisembayo tozaala. Banga bw'oyagala buli kiramu n'ekitooke nga bakyambaza sikaati kikube ate anaava ku kyayombe. Naye abasajja abamu bw'akwanayo omukazi omulala ono gw'abadde naye amufuula kitagasa alagirawo. Abantu abamu be bayima tebafugika okitegeera. Waliwo obubonero kwolabira omukazi kwasobola okukugwiramu n'akulaba nti otandise obwenzi. Eyali amubuuzaako buli ssaawa ng'omukeberako ng'afumba amata tokyamuweereza adde akameseji atandika okwekengera. Omukazi omusiibudde essaawa nnya mbadde munyumya ku WhatsApp good night ate agenza okuwamuka ku 8 ogw'ekiro okusulayo akameseji ng'okyali online. Nze yange ekikola okola ki online onyumya nani eragana okulaga nti ndi online nga siri n'akuweerezayo akameseji maama okyali online ne kabulutikingirawo nga banagirese enji bikkudde. Wulira obwenzi ate kyova olaba sayimo. Abasajja tubagamba nnyo mwegendereze nnyo tubagamba nze sifumirira abasajja kwenda kubanga obwenzi obumu buba butonde naye yenda ng'oteekamu ku magezi. Bwe bakkubiranga essimu eno neevuga bwevuga nga bweti nga mukazi wo bw'ali malayayo nekkubira oba omukazi wo w'ebbali nakkubira togaananga ogikwata ke kabonero akalaga nti omukazi akuguddemu nti osabula ebbali. Kati bw'ogikwata omugamba otya? Essimu bw'evuganga ekiro ng'akakazi kokwana ebbali kakkubidde oba ng'omusajja akukwana ebbali akkubidde gamba iyo naŋŋamba ki wano mu mpolampola ginyige silent nga tonnagikwata. Bw'oginyiga silent nkaddamu emu ku ngeri gye basobola okugwamu nti oyenda ye muntu gw'oyendako kukubira essimu kunyeeza ekiro nga bbaawo waali n'ogaana okukwata essimu mugenda kulwanirawo oganya okukwata yaki. Essimu gisitule ng'evuga ginyige silent oteeke kutu wefuula ayogera ogambe nti senga nazeekaawo ku dduuka lyo kwadiweeyo saakulabye naye twabadde tugenda mu kyalo kumbe tonnagikwata. Kati awo wennyini kutu sika olugalo ogikwate. Omusajja ono bw'anaawulira nti oyogera ne ssengaawo eddakiika zino ezisooka agenda kukuwa attention akuveeko awo wennyini gikwate omugambe nja kukubirako enkya mukwano mbadde otulo tunnuma jako essimu. Ebadde mu silent kigenda kukuyamba nnyo naye bw'onaagaana okukwata essimu bino emuziteeka mu flight mode ebyo byonna bamanya lwaki ogitadde mu flight mode kigenda kukuyamba nnyo. Oli bwakkubira essimu nyiga silent teeka kutu. Gwe sayimo kyekiriwo omwana ankooye ndi wakani wa ne bebi wange kwata ogambe nja kukubirako enkya munnange mbadde nkooye nnyo mu butuufu kanneebake sula bulungi good night tap. Oli agenda kuba musanyufu ate nga nono musanyufu. Ate olaba omukazi akusanga na mukazi nga mutudde nga wano we mutudde oli n'atuula wali naawe n'otuula wano gwe omusajja ng'obali wakati n'obagamba meet my sister naye nga tolina gw'osonzeeko buli omu n'abuuza munne ng'amanyi ye sister wo.
ebintu kankubulire bukodyo gye buli naye obuzibu bwe mulina bwe tubabulira ebintu bino temubiteeka mu nkola omwenzi omusiru yoyo gwe bakwata abantu benda kankubulire Saimo naye mukwenda tolwaliramu mukwenda tozaaliramu mukwenda towasizaamu mukwenda totongolezaamu ate era mukwenda toleetera munno kususpectinga mwagala ennyala emera kukirowoozaako omwenda kati ekibadde kibalemesa abaana baabano bagenda kuddayo ku masomero kati olwaleero omusajja oteekeddwa okumakinga sure nti omusatisfying oluusi ebyendesa abasajja y'engeri gye bayisibwamu awaka Saimo abasajja bangi banyuka kuyimiriza taxi driver tajiyimiriza Saimo abasajja mpa ku muyembe oli mukwogera ojja kutuba abasajja nagenze wa mwannyinaze amaka gabbeeyi ne batusavinga fruits nendyayo akayemba akakawomba nenti okusaba endala maye bw'obeera ku bugenyi obeera werekera mukali gw'osaba noga munyongera omuyembe bw'obeera ku bugenyi weeyisaako naye Saimo abasajja bambi basanga ebizibu abasajja abasinga n'abasajja tutulugunyizibwa lwakuba nti abakazi basaasirwa mangu osanga omusajja yavudde ku mulimu saa 12 MD CEO naye nga bamukubeeka managing director akuba ekikalu alinga kyasaaniisa omulawo kino kankyogere bwenti abakazi abafumbo kiti ekikwebasanga amagulu gano mugazinze bwoti ate bannange tewali kintu kitawaanya musajja nga omukazi amumya ekiro ku 8 awo 9 tukola emirimu noga mukwano wewe takubina bwoti nga naligira bugizi bweriti naye nga bataddewo makansi omusajja omukulu neweegayirira ng'oli emmere weeri ewaka ebyokunywamu ebiri mu fridge naye ng'oyagala ekintu ekyo ndowooza buli musajja asule n'empiso ofumidda kubbina betuye kati bwe yeekanga okugagalanya amufumise omukono nga nze bwe nali nkyakwana mu myaka egy'ekito ennyo nga nakava ku high school abakazi natambulanga n'ensanafu zange mu kakebe bino abakazi bye beetuuza n'agaana okweyambula ojja mpolampola mu kiteteeyi n'okisuulamu ensanafu ng'asudde eri ate banaye teri kintu kye tuwalana nga abakazi bazze waka nga TV ate kakati ovalaba nti abali singo si kirungi kubeera singo n'osula mu ddabo bannanga omwana tajjika mu ddiiro okutwalika mu kisenge bannanga waliwo olutalo kati nno mu ddiiro kale oba onaatera okutuuka kukulya naye waliwo okuleeta ekiwala ng'okikukusa we musulawo ne banneyiba bangi omukazi yagenda ku kyeyo ekiwala nga bye bino ebitoototo okisika bwe kyesika okisikabo oti jangu naawe naye oba osula mu singo oba oli awo nga neyiba afulumye bw'ati akulengera okukakkana okisisa kiringa waliwo tuteeko ku embuzi ku ttale embuzi neewalira bweti omuguwa n'ogisika n'ogamba kati okuzaalibwa kumu n'okufa kumu adisikanswali naye nga kiyingire abasajja abasinga abakazi tusitula basitule ng'amegga embogo buuyo mukubye oluggi paka munda ne mutandika okuweekeera nga mulinga abava okudduuka emisinde gya kabaka kati awo kyobulaba nti bano abavubuka batandika obutandisa obulamu mu nyumba alinamu kitanda na TV beeyagala n'obulamu anti oluyingira atuukira ku baagiro wandi bw'otuuka ogamba have a seat gw'omugamba have a bed temubaamu na katebe kakati jjukira ekitanda ky'ennyumba zino ezammwe nga eza bulijjo nga kitanda eddiiro kyekisenge ekitanda twakikiikanga bwe tuti kakati omuwala wajja n'atula bw'ati aba alina okulaba TV naye ng'ojja omutulako erudda luno omala omukuba engwala y'omugongo awo nno ng'ali mu ddabo naye teri kintu kitunyumiranga mukazi atali wakwegayirira omukazi n'ajja ewaka bannange teri kintu kinyumanga mukazi kujja kukulabako nga mwakatuuka bwe nyinnaga I want to take shower mpulira bugumu gy'onaabira ate ng'okimanyi nti teyazze nangoye nti oba biki n'agenda afunayo ekitishaati kye kinene n'akiteekako
ogenda omuwa haaga n'okwata ku mabina nga galebera bulebezi gati amazima agatonda muggulu naye oba tolina maanyi ga kisajja ogafuna omanyi kikubeera mu mwongo oba ngende mu kisenge gy'abansange nyo baana agamba nina amaddu mubeera wakati awo bw'oyingira mu kisenge bw'ofuluma abasajja abasajja abasinga abakazi tubasobyako mu nsobyako eno etali criminal. Omukazi ayinza okumma Simon mulwana. Omukazi yavudde eno bulungi akimanyi nti gyagenda agenda wuwo noggulawo nojjako kufulu ng'alaba ne muyingira ng'alaba otuuka omwo wenna amaaso gakumyuse owulira ofa. Jjukira omusajja atandika okuyima oba okwekyanga nga bali mu kkubo batambula n'omuwala agenda naye eka. Omusajja buli lwano n'omuwala ku stage bw'ati naddala nga muwala mupya awo wennyini atambula akutadde omukono mu nsawo basobole okukkirira eka awo wenna obwagazi buba bungi ayingira mu ddiiro yakyaginze kyazinze dda. Omukazi amugamba not the first time. Not now. Bagenda kusula bonna ne bayingira obuliri. Omukazi sebo n'asiba makansi eyo gy'oyogeddeko. Omusajja n'akola bw'atyo omukazi n'agaana. Omusajja n'akola batandise okulwana batuuyanye naye ng'ekibatawaanya eki omusajja alina ki? Omusajja alina amazzi agamutawaanya gali wano waggulu ku mutwe gw'ettooki. Kyekiba kikutawaanya kyokka. Kyovula abasajja abamu abataagala kweguya bw'alaba yeegayiridde nnyo omukazi ng'agaanya ng'ayingira ekinaabiro. Nga kasabbooni kakola omulimu. Agenda okudda ng'ono alowooza era akyamwegayirira biri. Yeebaka bwebasi aye teri kintu kireeta tulo nga kasabbooni. Olumala okukakuba bwoti weebakirawo n'owulira nga n'amukazi gw'obadde oyagala okuyita tokyamwagala sikakuba naye nkola risaaki. Nzekezo kiwala kyavaawo Makerere mu Kivvulwawo kakira kasenga waakyo bwe tuwasiza nga tubonyeebonye n'ensi oba kiwala olina kikazi kikulu kyeru kati erye kyava Makerere mu Kivvulwawo awo mu bayaaye baawo kinkubira essimu njagala kujja kusula eyo naye tonkwatako nze ndowooza bino ebigozi by'abawala baki kyajja kyambadde akapale nga kakimeza kajiini manyi jiini ng'ekutta omwana bweki ng'ekyamazima ne waba alina ebbwa tosobola kukamwambula olina kusala nsale olina kuleeta kaveera era omutima ne guŋŋamba bwe batyo ajja mmala apondooke bwe batyo maama ate abo abawala be basinze n'okusaasaanya endwadde z'ekikaba ne siriimu. Obadde okimanyi nti omukazi gwe weegayiridde ennyo ng'abadde akumye bw'ofuna akakisa akalinga ggulawo bw'ati tofuna budde bugenda kuleeta kapiira. Awo wennyini ofunye omukisa obadde okyegayirira kigaali kaate ogende w'onaakaleetera atajja kubazzeeyo mu zero mileage. Olwo ate otandika okubonaabona bupiira awo abasajja abasinga bwe bakola ki? Ebyensi byansi n'ebyeggulu byaggulu. Ebintu ebigaana abasajja okwambala era ngamba abasajja bannange mwambale obupiira endwadde zikyaliyo. Oba si kyekyo omukyala mukebeze. Abasajja bw'oba okimanyi nti omukazi ogenda kusula naye teweepanga tosobola kwambala akapiira lawundi 3 nga ggwana. Olwo nekyekebeza amaaso n'ogamba n'eki n'omubuuzabuuza wakoma ddi okwekebeza. Takuba smart on nesika. Kale ate waliwo n'abakazi kati okimanyi nti waliwo abasajja amala kukawabaka ku mukazi n'awulira omutima nga gumukuba ate ne bayitirako mu kiriniki nga bamaze omukazi agende ng'omusajja omutima gumutebenke. Abala beewadde ne peepu ezitamanyiddwako. Tumalirize yale. Era tubagamba nti ebiseera ebisinga bannange ebintu nga tumaliriza ebintu by'okwagala ebintu by'omukwano tujja kubasomesa tujja kubabuulirira naye gwe weka gwalina okukola ki gwalina okuteeka mu nkola. Naye okwogera ku nsonga eyo ey'akawuka siriimu yajja wano mu Uganda mu myaka gy'ekyenda 87 ng'ayitibwa ddogo. Taliiko risaaki yonna taliiko ngeri yonna gy'ayinza kugonzebwamu. Mu mbeera ezo abaana bangi bazaalibwamu mu bulwadde kuba ennaku zino omuntu aba n'akawuka n'azaala omwana omulamu
naye kati abantu abasinga abazaalibwa mu sirimu ng'ayitibwa eddogo awo wonna paka mu 2000 risaaki abadde akyali mutono be bawala kati abatiba era kati sirimu mungi n'okusinga nga bwe yali abadde kuba kati abaana abazaalibwa mu sirimu ow'ensobi eyayitibwanga eddogo ataliiko kontrol myaka gye2000 myaka gye99 kati be bakulu banyirira batiba mwambale mwabasajja bw'obeera otuusa obudde obw'ekiro waliwo omusajja yafiiridde mu loogi ebusiya Saalongo omuvuzi wa takisi amannya ngeerabiri yaleese omukazi n'amumirira akaweke katya akaweke kennyini ak'amaanyi bw'amira akaweke kumbe ekikazi kifumbo kyagala muwaako byamangu kiddeyo kumbe akaweke kakyalimu bw'amala okikuba mu laawundi ne kigenda n'agenda afunayo awaata omulala kumbe sukaali attuka ate yagivuddemu yakutukidde omwo yafiiridde mu kitabo kitukuvu so tubagamba nti ebiseera ebisinga buli lwokwata obwongo obuno n'obukyankalanya ebiseera ebisinga mwokolera ensobi abasajja kale ate mu abatali bakomoli mulina omukisa okwata bukwasi ddiba ng'olisibako akakoba ng'oyiwa omwo mukazi tasaana kufuna lubuto mama tuwuyabika